waffe ogwayita nga migaso twayogera nti omukyala okufuma ne mujjawe migaso gidde eri mukyala kibadde kyakwebuuza nnyo abantu bangi badde bakyebuuza kiddala mu butuufu migaso ki egidda gyendi nga baawange wa ntugamba nti tutunulemu tulabe omulamwa gwaffe ogwali otambulira omugaso emigaso egidde abakyala ng'omwami awasizza omukyala omulala kubanga abantu bakitwala ng'ekizibu ng'ekinene era buli omu bw'akiwulira abira ddala nga talina mugaso gw'alaba mwami okuba nti awasa omukyala omulala oba ogwokusatu nga Allah bwe yakkiriza naye nga ekintu kino ekyokuba nti omwami awasa omukyala gwe yawasa katugambe gwe omukyala yasooka obeera mu bufumbo bwo n'obufumbamu nga Allah ebbanga lyabakukoze ekirageredde omukwano gwo n'atukeesera n'agamba nti tulla naleetaaza okuba nti nkola ki funa omukyala omulala abakyala bangi kibamalako nnyo emirembe abasinga by the way ndowooza 99% ekigambo ekyo bakitwala nga omusango bakitwala nga ekibi ennyo bakitwala nti omwami kyagenda okukola kwegamba tekibeerangawo awamu n'ekyo nga nabo bakulidde mu famire zaabwe bakitaabwe bafuuze ne bamama baabwe abalala era balina baganda baabwe abalala bamama be batazaala famire zibaddewo nnyingi nnyo era ezisinga obungi amaka agasinga obungi galimu omukyala asukka ku bumu n'abaana abakaayana nga omwami oba agenda okuwasa aba nti alowooza nti omwami akoze kivi naye nga tekiba kive kubanga wetunula mu byafaayo okuva emabega byonna ekyo kibaddewo ojjako okuba nti kyajja Allah n'akiteekako ekkomo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kusiimira kintu kibi tasobola kusiimira abaddu ekintu kigenda kuba nti kijja kubakosa kati gwe olabanga akosebwa nti omwami wange agenda kuba nti kosa naye nga katono w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala yakikkiriza ate nga Allah yita n'akiteekako ekkomo abasajja babasanga abakazi abasukka ne mukku basana abiri basana nemeka yenga obusobozi yakola ki yawuliranga amaanyi ge n'ekitiibwa kye kubanga abaami bola bibitiibwa byabwe bisinga kubeera mu makyala era bwe abaana abakyala be abamujjuvu kubanga n'obusiraamu bwajjula neriga nti obufumbo kitundu kya ddiini kitundu ku ddiini kati omwami n'okuba nti abedda nga eddiini tennajja baabiranga n'abakyala basukka kuomu babatumanga amannya ag'enjawulo kabejja mwanika nga byonna ebyatambulanga naye kati obusiraamu bwe bajja ne bukisaako ekkomo era Allah n'atugamba mu surati Nisaa'i aya yakusatu yakusomako nga Allah abaana bakoze eki ekitundu yaga nti fankihu ma twaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulutha wa ruba' Allah yaga nti muwase mwaba basanyusizza mu bakyala naye Allah ekitiibwa yatandika ku babiri nagamba babiri basatu babana bw'oba otidde obutabenkanya fawahida fa in hiftum an la ta'dilu fawahida bw'obanga gw'otidde obutenkanya mu bakyalawo kati Katonda w'ekitiibwa ekiteekako n'akikkiriza n'abagamba nti muwase abakyala ababa basanyusizza waba mukoze ababa basanyusizza yatandika kwameka nadda kwameka naye omu yamugamba nti gwe bw'oba otidde gwe omusajja mwe tojja kwenkanya mu bakyala abo olina obunafu mu ngeri yo ey'obutenkanya fawahida wasa omukyala ki nkiba nti etteeka Allah alibakkiriza olukusa Allah yalukola ki yalubawa etwagala etunule mu kino bakyala bannange nange ndi mukyala era ne mufumbo ekintu ky'okuba nti omukyala okuba nti ofumba ne mujjawo tuleme kifuula nsonga obuzibu bwe tufunye ennyo abakyala bangi bakifudde ensonga ennene ne bava mu bufumbo owulidde nga obufumbo bwabaddemu azaddemu abaana owulidde ataddewo ebintu ebitaaliwo kubanga tebeeza omwami yakuwasanga muli babiri katulaye gwe mukyala mukulu ne mujja waka oluusi mwatandikira mu muzigo oluusi muzimbye amaka gammwe oluusi mubaddewo Allah abadde ezzadde mutaddeyo structures nga muli babiri ne bbaawo n'atuusa naga nti ngenda kuwasa omukyala w'okubiri omukyala gwe munanga ndaba takwatibwa nsonyi notakwatibwa nakwefumiintiriza muli nti noga nti nze oba wasanze kankole ki
kanva waka kitwagadde tutunule muntu genti mukyala tandika okufuna emigaso gy'omukyala omwami okuwasa ogiddemu manye nti kakati kantunule omwami bw'anaaba wasiza agenda kunkosa ki kakati hajati sendowooza omwami wembeera mbadde naye twezimba tukoze buli kimu twatandikira mu muzigo twezimbye tuzimba ennyumba yaffe ennene tuzadde abaana atuuse asaze simuyinaako obuzibu naye ate namba emu natandika okunywa kyolwo nze mba nkola ntya kubanga ndabanga y'ensonga kuba namba emu waaba asusse ate nga newoyogera n'omwami takifaako kyange ekikulu nze ndabanga ensonga y'ensonga emu ku eyinza okuleetera omukyala asooka gamba kibeemu nga tunadda mu bya mukyala we byagenda kukola gwe bawasizza otandika okusaka okutunula ebikolwa byo owulidde n'ensonga okuggyako nga tutunudde omwami lwaki awasizza abaami bano bemulaba baba n'ensonga zebasirikira mu mitima gyabwe waliwo omwami omu n'awasa omukyala we gwasoose okuwasa mukyala mukulu naaba nga alina ensonga ze ez'omutima zasobola kugamba naye mumaze wiiki emu mu bufumbo n'aga nti ono omukyala Allah bansaasira ne mumaliza nteeka omuzzaako olukwala okutebenkeza omutima nga ye yamanyi kubanga baabaami Allah yabawa opportunity omukisa nti be batuwasa owulira alina ebintu byasobola kugamba nga okutya okumalamu amaanyi naga mukyanga esino kijja kimugamba kanaye kangumiikirize Allah mukolere ebisandi kuba namuwasiza omwana abandi mwana muto naye mu nsonga emu nga yegyalina ku mutima ebimu byatasobola kutugamba olwo byetatugamba bambi nebasiika nabyo naga nti nja kukola ki zaako naye after kamala okulongoosa gyali mala okumukola byayagala mala okukola kyonna kino nga yakyeteekera dda nga oli mu bufumbo bwa wiiki emu tonasobola kukola ki kumanya kati tasobola era bw'aba tusiba tayinza kugamba nti olw'ensonga gundi ne gundi ngenda kuwasa nedda ye oluusi Mungu akiwa n'akyekumiranga ekyama kye ate ekyama ky'oggwa wakati we naye tasobola kugamba tasobola kugamba balala ekirala ng'akirabye kyetaagisa kujjako bwe tugamba nti nno abaami abamu bawasiza mu busungu kyekizibu kyo kitantunulidde naye wange omwami yateekedde ddala ensonga y'okuwasa omukyala we nga ne mukyala mukulu amutegekedde ng'alaba nti mu butuufu at least we mutadde si wabi njasobola omulabirira n'abaana baffe n'amaka gaffe kampase omukyala omulala omukyala oyo omulala gwawasa aba ayamba ku ggwe kubanga obuvunaanyizibwa bwolina mukyala munnange obuvunaanyizibwa bunene omukyala ozaala abaana owulira taimu y'okuzaala abaana nnene nnyo noba nti omwana olubuto luno emyezi omwenda gy'omala struggle gy'obeeramu n'ozaala omwana okuyonsa okumukuza okumulabirira ebintu ebyo binene kati ate n'omwami naye mwana wakubiri owulira alina endabiro gy'omulabira eri special ate ebyomwana byoza tebimukwatako olina okuba nti omulabira mu ngeri etali ya bulijjo eyiye ng'omwami mugimanyi namwe bulungi abaami tubalabira mu ngeri ey'enjawulo okubafumbira emmere ennungi okubalabirira okugolera engoye okulaba nti tolanyize kino tekijja kunyiza okulongoosa awaka okwala obuyasale nga obuli butukula ennyumba nnyonjo kugamba waliwo bye tukolera abaami ebyo nga ffe tufuba okuba ntulwana bibe nga bakola ki bibasanyusa sometimes betalaba nakulaba kubanga bo baba bayused nebamanya nti ekintu kyekyo kakati agenda okujja ng'oli ku ye olinawo abaana abalala owulidde ekyo Mungu yakikola nga ffe abakyala tulina emirimu mingi nnyo n'okusinga abaami abo okubeera awaka wano ffe tukuza abaana ffe tulabira famire ffe tubooleza ffe tulafuma ebintu byabwe buli kimu tukikola owulidde tubalowooleza bano abaami netulowoleza abaana tulowoleza abagenyi tulowooza famire netulowoleza buli muntu ng'ate ye ki alowooza ekintu kimu kyasinga okuba ekindi kuba nti anoonya ebinaalabirira famire ye anoonya bunoonya ki sente naye ebisinga byonna ebisimba babiyimiza amaka gano biri wansi wa mukyala kale kiseera kituuka nga mutuufu omenyeka olina abaana basinga abasukka ku omu ozadde abaana kati ffe tulina waliwo sisitimu nga waliwo mukyala yazaala nga taweza na myaka ebiri ng'azaala aba yakazaala kana ka myezi 8 n'afuna olubuto olulala kanakala ka myezi 8 n'afuna olubuto olulala kwegamba ebintu bigenda bipayiringa nga bigenda birinnya obuvunaanyizibwa bweyongera obuvunaanyizibwa bweyongera ogenda kulaba nga mutuufu naye yennyini tokyamusobola ensonga ezimu oba endala okoowa nnyo ate ye takooye nga gwe bukoze eki bukoowe kati agenda okulaba nga waliwo ebikendedde ku sayidi ye ate nga abyetaaga ng'omuntu kubanga bo obwetaavu bwabwe bubeerawo tebukola ki tebukendeera kakati n'ayagala okusaasira akikola mu ngeri gyakusaasira naga mukwano gwange ono kamukole ki
kampakire omukyalo omulala afune gene waawumulako ofune obulamu bwengeri gy'obulowoozaako nga ggwe werowoozeeko nga nze kati olabe omubiri gwe guli gutya embeerayo ebirowoozo byo olwe bifokasira kubanga abakyala waliwo abakyala nga katonda yabatonda nga bifokasi eri ku mwami yekka ye n'ateefaako n'atafa ku baana be n'atafa ku kiddiridde owulira era abakyala abo batawaana nnyo ng'omwami awasizza kubanga ye amanyi nti byonna abikoze eki abimazeeyo ngalowooza nti byebyo omwami byeyakola ki byeyeetaaga so naawe wennyini otera okutwala obudde bw'obulamu bwo nga ggwe omanyi nti kati nze nfaanana ntya mu buyonjo bwe neekolako bumala omubiri gwange ngulisiza emmere emala naye wadde ekiseera ekiwummula wetaaga ofuna ekiseera ekiwummula naawe uwummuleko nga mwami otaliiwo ne weebake mulingo bwenna weetaaze nga wataliiwo olemeke kumanya nti nkeera kusaala nakwebaka this time chai sijja kukeera nnyo kukola ki kumufumba wala alya kyanca oba kyo gisaayo sijja kunoonya sokisi kubanga abakyala sokisi zibabula nnyo n'obutambaala n'abanga bimutawaanya sokisi nga naye alina awolawo agenda obikola ki obijja kwegamba kikumatize ggwe nti alhamdulillah bwagendako eri nange nfuna bwempummula naye nfuna okwerowoozaako nga nze nendowooza ku baana bange nendowooza ku bintu ebinkwatako ng'eddiini yange owulidde waba tosaala kiro okola olwataliwo nozuukako musaala k'ekiro owulidde waba sunna ez'okusiiba nga taliiwo osobola okusiiba sunnayo kugamba ebintu bibyo bisobola okukola ng'omwami alina omukyala omulala n'omwami yennyini omutaasa kubanga bana bami bambi Allah abawa abakyala bana naye nga balina wasiwasi wa bintu bingi gambe mulimu ebyomunda byatagamba naye Mungu bamuwadde ng'alina wawayinza okukifunira Mungu nga kiri mu halali alhamdulillah agende ekirala gwe kkiririzeemu ekireeta abakyala obuzibu n'okutawaana nga bami babasiza butekkiririzaamu agenda nalowooza nti ndowooza omwami anzizizaako ndowooza siri mulungi ndowooza ndi mubi ndowooza ankyaye aba takukyaye omwami tayinza kukyala mukyala we kubanga yakwogereza nakutwala ewammwe nakujja ewammwe nakuwasa nakuwa amaka mw'osula nakuliisa nakuzaalamu abaana takukyayira ki okujjako nga nawe empisa zo zonna tezikola ki ozimanyi nti si nnungi of course ebikyala bibaawo naye nze ntuna ku mukyala ono afubye okulaba nti atuukiriza ebyateeka okukola ki okutuukiriza otuukiza ensonga zo omwami w'omulabirira nga bw'osobodde kubanga tukina okukola kino mu busobozi bwaffe okolanga ekintu kyolinako obusobozi kikole ng'okikolera ddala kyotalinako obusobozi omwami onaye kitegeera nti munnange mukyala wange kintu takisobola bambi akusaasire naye kubanga ekizibu kye tulina tugenda ne tweteekako badde emigugu minene nnyo ne tutasobola nitukola ki netubiteekako kati bye bitulemera nga tomwami ekiyamanyiira owulidde ojja nabyo bye bakubuulidde wammwe fukamira nnyo ekyenkya kifumbe amazzi agokya byonna nga bamanyi byolina obikola ate nga bambi si ye ggwe olina weaknesses obunafu biri gwe bw'otandika okuvaayo ng'ate omwami yamanyira biri biwajja nabyo ebitali bibyo bye bakugamba obugambi atandika okusitoowererwa so abaami bano bye bawasa ati omukyala ofuna obudde bwo tanko okufunira gwe nga gwe noteka amaka ago nogalongoosa ebiganyi n'obitunulira kuba sometimes bitaba ng'otunulira ye aze ajja kuyomba omweralikira oyagala omusanyuse okola kino okola kiri sometimes byatalaba ne bwabiraba tabitwala nti kikulu kyobubaddemu obudde bunene ate nga tatamanya nti gwe wennyini gwota oyagala okolerera ye gwe notoikolerera nedda obufumbo buno gusooka obwekolerere gwe mwenze bulwe mbwagalamu nkiteka kubeera na mwami wange n'abaana bange tule mu maka gange ntandika okufuna Allah byaŋŋamba okukola mufumbo wange byeriwa nti wondera bbaawo nga mugondera nga Allah bweyanagira okukola ki omugondera eddiini yo gituukirize ng'ogituukiriza swala zo ng'ozikola ki ng'ozituukiriza ngo ebikolebwa by'eddiini byonna nga byangu mu bulamu bwo bwa bulijjo abaana bo nga masha Allah beebo abagenyi be bajja abakanga wooli abantu be bajja nga wooli oli mukyala atuukiridde agezezzaako okutuukirira kubanga sometimes ogenda nti bw'otuukiridde naye ate ye munna akulabamu kiki kirala naye ekirala ekiwuggwe kino kimuggwemu kubanga abalowooza n'abasa ntya amuleke Allah yamuwa olukusa manya nti kanona kyamukkiriza tekiyinza kuba haramu muleke akole halali okusinga okukola haramu eddiini yammwe mugizimbe mwenna nga wooli omuyambeko mu ebyo bambi byatasobola omuyambeko mu weaknesses ze omusaasire ate omusonyiwe omugaa nti ono omwami wange Allah gwe yampa alhamdulillah byakoze mu amusasira okuwasa takoze haramu walaba ng'omuntu omulimu gwakoze nga teguli mu haramu bambi beera ng'okola ki omusapootinga mu ekyo sigenda nti musapootinga nti emunange wasanye omugambe naye tobimugamba naye bw'aba asazeewo bw'aba bano babalaba bw'atuuka okuwasa ayinza n'okuwa ekyapa ky'ennyumba
kubanga abakyayagala time eyo akati buyinza akolera kyonna kyokola kyoyagala kubanga kiri kyasinga okukola kwagala gwekitegeere nti omukwano gwange ekyo kyakoze kyayagala abakyala basiraamu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abamenye etteeka ga Katonda ge yatuwa nti gana amateeka omwami olukusa lyamu atakoze haramu omukyala tewandese bufumbo bona baana bo lwa musajja kuwasa no tekibanga tekisaana tewandese kubanga emigaso gy'omwami gy'okuwasa gidda gy'oli kubanga bwetunulira bwofuna okuwasa omwami bwawasa kyabuwangazi bulungi owangaala bulungi first of all okwendeera ebbuba mwami okasaawasa ekyo obadde olina ekyamanyi era bwana wasa n'abantu okendeera ate ebbuba ddyo liba ddungi anti akati fe abakyala ebyaffe biyitawo nnyo tobola nti abaami otubakaluubiriza kuba buli kimu bwalwayo omulowooleza nti abadde mu bakazi bw'atakuwa byagala ayiwadde bakazi nga buli saawa obeera omulowooza ebintu ebiseera ebisinga byatakola owulira akati okakkana noga nti kasa kati awasiza alhamdulillah otebenkera bw'atabawo definitely omanya nti ali wa mukyala we bw'ataba naawe omanya nti ali wani wa mukyala we so ekyo okikuwa ogumiikiriza n'okukakkana owulira n'omanya nti waali watuufu si wabi so kyabuwangazi bulungi omukyala otandika okuba nti nno omanya nti alhamdulillah omwami wange ali ogera biragambo bingi nakulooza bingi ekirala weraliikirira kuba bwalwanga tumanyi nti ali nti oba yafunye accident oba yakoze atya oba abadde atya ate oluusi osalirawo mu birowoozo byolowooza byosalawo alabika alina omukazi kubanga gwekyolowoozezza nosalirawo ku ekyo ekiseera kya naye bwamanya nti alina mukyala munnange alhamdulillah tukola ki tubeera nga tukola ki okitegeera omukyala bwalina tokaddiwa okulusana kukendeera obukadde tokaddiwa nnyo naye bw'oba ne stress y'okuba nti buli ssaawa olowooza omwami buli ssaawa olyawo obwongo tebutereera tofukasinga oli ku musajja yekka omusajja mbeereko ekyetaagisa okuba nti omubeerako kubanga omwami of course Katonda atonda buli omu ku munne fena buli omu alina okufa ku munne owulira kakati ebirowoozo bikkakkana tokaddiwa nnyo kubanga okulusana kuno okwa buli ssaawa kukendeera nobanga omubiri gwe guba gukola kigudda n'okkakkana n'ofuka omuntu omulungi era otebenkera n'otereera ngera tokaddiwa feesi eba happy kubanga omanya nti omwami wange tonyiiga nnyo omanya gy'ali naye omukazi bw'atamanyi bbaawe gy'ali Allahu akbar abane stress abane ebirowoozo feesi busaawa yesika musajja atagenda okudda mu nnyumba annyonnyole nti munaye mbadde twaluddewo twakoze birunga omukazi yatawanye owulira kwekoga nti ali kuggobeka alina kuba wano ensaana alina yatuuse dda naye bwabaka alhamdulillah Mungu amusaase egyali abeere bulungi nange nojje nenkole osobola okufuna ku baana bo nofuna abaana bange ono yasuza atya n'obikka ono alidde atya abakyala bamwe baba n'abaami tebafa ku baana kiddirira owulira budde mbudde kyetaagisa naye nga bwaba taliiwo waliwo obudde obwokuba nti oyongera amaaso nogaa nti nokwongerako sayidi eri nolaba abaana bwe bakola ki bwe bafaanana nolaba gwe bw'ofaanana nga bwe nagambye nti weefeeko n'omwami oli mutunuulire n'abaana baffe n'awakaawo binokulanga ebintu byetoloola ebitabo okulanga obikola asange nga mukwano gwe bikoze eki biteredde ekyo nga bwe nagambye ekira nti oyongera ku ibaada zo ozongerako nakigambye nti omuntu ayongera ku swala ze so nazo tusala n'osaala toyizuka layi n'ozukako n'osaala n'osabira amakaago n'osabira omwami wo n'osabira abaana bo n'osabira bakadde bo nga ng'olina akadde ako kalina yokka ennyumba gwe nannyini wo kati agenze gufuza ensonga egamba nti osabire amakaago gonna nga begakola ki begali abaana basabire babaafu bakole ki basabire obalowoozeeko obwongo bufukasinge ku bantu abalala ebintu ebiriwo abantu abalala bagwamu bitunuulire nabyo bikole ki obirabe so nolwekyo ntugamba nti omwami bwawasa omukyala afuna akadde nayongera ku ibaada ze nasoma ku Qur'ani ye ogiwa obudde Qur'ani nga ekitabo kya Allah bino yali aŋŋamba ki okuwasa kuno Allah kubanga Allah birina mu ebiri Qur'ani yaffe nje tusoma mu ebiri kifukasinge kuna kyo nti nedda naye Allah nedda teyakola nsobi ate ogwa nti Allah mpanzikize kino ekintu kyeme kummenya ntaasa ku kino kibi kubanga omenyeka
ng'obutonde sigamba nti tukimenyeka kikumenya era kikuluma naye engeri gy'okikwatamu ye matalinga nomanya nti ono omwami wange awasizza kati nkikutte nti okubanga siva ku mbeera yange eya bulijjo okulanga busoma Qur'ani eno Allah akubira okulanga ulabamu n'ebirala okulanga munno oganti alhamdulillah Allah jali amwishi amwemu obulungi amusaasire amutebenkeze era nafe nanga atebenkeze na bwenkola ki bwendi okirala omukyala oberanga wekubamu naawe nti nawe olina bannyoko olina mwannyoko wakira kwanja naga nti agenda kuwasa okiwulira otya awamu n'ekyo nga yawasa mukyala munno omulala bino ebintu byonna byetukola ku baami bano tulemu nga tuli ku bantu baffe olina omwami mubalo olina mwannyoko mwana wa kitaawo nenyoko mwana wa kitaawo olina omutabani wo kijja kutya ku makyanga naye akoze eki yawasiza omukyala asooka naye agenda kuwasa omukyala wokubiri bino ebintu ebiddiringana bitokulowoozaako nti wadde kiri kunza ate nekijja ku makyanga bwe mba mwanyinaze ng'agenda okuwasa ng'agenda kusa mukyala wakubiri gwe ekigambo ekyo okikola otya onyiiga namba obulekera mulekere tulina munakyamaanyi kyokolawo oli ku mwana wa munno omutulugunya olowooza nti akoze ensobi nene naye bambi tusooke tujje mu mutwe gwaffe omwami bukuwasa omukyala owokubiri aba takoze ensobi wabula aba akozesezza olukusa Allah lweyakolaki lweyamuwa ekirala naawe wennyini kikuyambako mu ebyo Allah byateekateeka by'otamanyi munda by'otemanyiko ebyayinza okuba nti akumanyiiko ne kimuyamba okuba nti akuuma obufumbo bwo n'awasa omukyala omulala asobole okuba nti ayamba ogatte wakati awo ekiganye eno Mungu amusaasire agifunira eri abe ng'atereeza oyinza okyebuuza ate nze kuba abakazi batanye okwedda mwatenze bemba minako ekizibu kyemulabyemu ebyo Allah yatugamba nti nno okubaga yatonda n'agamba nti nno aya emu surati Rum aya 2 Allah yagambira nti mumukubonero bwe an halaka lakum min anfusikum azwaja mazima natenda mumwe abantu bemufumbirigana nabo taskunu ilaiha tebenkechi ebali waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma neenteka wakati wammwe okusaasira okwagalana n'okusaasira kati Allah yateeka ekimu ku bubonebwa Allah subhanahu wa ta'ala nti yatonda abantu tufumbirigana nabo nateeka wakati waffe mawaddaki akati ebimu ku ebyo Allah rahma kyayogerako nti okusaasiragana wakati waffe nawe byebyo byegambye yalusa akusanga mu fault natajja gisobola gikola mufo kyo ganti kamugoba omukyalo ono kubanga wallahi ayinza oganti kamugoba sijja kusobola kubeera naye era nga osanga bwamukkiriza nti oyinza okwawukana n'omukyala nga tujja kusobola kubeera naye okusinza ku ekyo kyolayo tojja kisobola nanga nti ekyo kankireke kamwemu tayimu emyaka gyange 3 mpasa omukyala omulala owulira kati naawe fault gy'omusanzeemu nawe n'ogigumira n'ogamba Allah ono gwe yateeketeekedde naye kanjumire kuba ffe abakyala tulina kugumira ebisingako abaami basobola okugumiikiriza kuba first of all ffe tuzaala abaana ffe tukuza famire ffe tubeera n'abaana mu mbuto zaffe ebintu bingi nnyo abakyala ekikola ki ebituvunaanyizibwako ebinti ate ku basajja binadanga okuza abaana mu lubuto olina okuzaala ogamba nti ate weesaasaanya ova wano odde nawali abaana bonooza abaana balibwa kwani owulidde so omwami bw'aba wasiza omukyala tekirina buzibu gwenyini bwetunulemu okikakkanye mu mutima gwo kuba ekizibu kyetufunye kyekigambo mujjawo n'okigeza mu bwongo mujjawo nekyokumenya era mujja wange ekigambo mujja kirabika kirina meaning enzito gyekiteeka ku muntu nekimalako ki emirembe oli muntu munno nga gwe oli muntu munno nga gwe bana oli bwaba mujja na oli mujja we olidde so ebigambo ebyo tubifunze tubikakkanye tujja genda okulaba ng'ekibadde ekinene ennyo nga kikakkanye olidde gambye funa obudde bwo bwe Katonda n'ekigambo bakuzimba mujjawo ndazaalawo gwe n'obeera ng'olanga ekintu ekitategerekeka kijja gye kiri okikaye nti ono bamuwasizanga naye bakola ki bampasa bwaba mujja wange nange ndiki ndi mujja we so ebintu ebyo biteekwa okutambula ebintu tujja kubikendeeza tujja kukakkana tujja genda okulaba nga bwe kimu kyanguwa mu ngeri emu baki oba endala ekirala ensonga nyingi abaami zebalina zineziwasisa oyinza okuba nga omukyala oli awo nga olina obuzibu tozaala kakati wanikiriza omukyala nti omwami nga bwe sizaala angobe nga bwe akugobe
okikiriza oli omukyala okwata bulungi oli mukyala wampisa oli mukakamu oli muntu mulamu akati ng'ekikulamu bambi tokola ki tozaala akati butazaala twasaba abasajja abakyala babiri basatu oba bana afune omukyala azaala tukikirize okakkane nakyo ogambe alhamdulillah Allah yangeera kino nze sikikola munnange babanga Mungu amuwadde omukisa afune omuntu anamukola ki anamutuusaako abaana kubanga isi ekisinga obutazaala basinga kubalira kufa abakyala newankubadde ensantu ebiseera ebimu waliwo abaami abatakola ki abatazaala naye nga mu biseera ebisinga obutazaala babula kufa baki bakyala kati omwami bw'aba azudde ng'olina ensonga eyo nafu Allah yabukuteekako agobe bugobi siba kyali kirungi agobe alisi bwawasa omukyala owokubiri kino kyoba owokusatu kino nakyo tuga nti alhamdulillah ngo amusaasire abeere ng'afuna abaana naye azaale ensonga endala gye ntunuulira nti nno ensonga eno eri mu maka gonna muba n'obusongasonga bwe mubeera nabo busaa ne mwesunaasuna ne mwerumaluma ne muyombagana kino ki ebintu ebitalina makulu owulira ne bikendeeza omukwano ku sayidi zombi omwami gukendeera n'omukyala kukola ki gukendeera oyinza okusanga omwami ye muyombi nga ye eva ate kukuba ku kyekwasa wakakola ki ayombi obanga omukyala ye mu kisayidi zonna kati njagala tulabe nti omwami bw'abanga muyombi bw'atyo buli ssaawa muyombi ayomba ekintu kyomuddinganya ebigambo ne muwanyisiganya egenda okulanga omukwano ogukola ki gutandika naye bw'aba alina akawala watwala olulimi wayomberako ewalala n'agendako eyo ogenda okulanga agenda okudde ng'awozeewoze kuba yayinza okusanga gasanze ng'ate gwobadde ng'asanze embaki oba ng'ansanafu nga yasumuludde akamala kati ate maisha yekaleko kati ogenda okulanga omwami we wabayombi nga nagingadda nayombera kino bwofuba nolongoosa obwongo bwo bwonna noga nti nongoosa kino nongoosa kyalima kuyomba bwadde alina kyatandikira ku luggi oyo temwalusibye ennankani ogenda okulanga ajja mu ntebe azaabana bali omwami muyombi naye ekintu ekyo kitta omukwano owulira obanga omukyaye muyombi omwami leka akuwummuleko oli omusajja omulengerere taze nakavya n'omu kimu ku kimu laba ne bw'atambula laba empale nankani wakutuukirako n'omuddiro nga by'omuvumenti bikola ki n'omalamu amaanyi musajja wattu leka nawe akuwoneko byakuwummule nakuba nawe nga ebiri sayidi zombi omwami bw'aba muyombi muleke agende atwaleko eri omumwagwiri ayombereko eri ewalala bw'aba gwe muyombi omwana abandi muleke naye akuwummule bwana walwana abakazi nga bo omwami atandikira ku luggi n'atandika naye okumukola ki okumuvuma ebirala banga bino mukomo okwevumaavumu abaana bamwe babakola ki babalaba mubeeko engeri gye mubawumba obufumbo bwammwe ombuze bino ebibayomba embize mu ofiisi yammwe y'omu kisenge gye mba mutambuliza ensonga zammwe ez'obuyombi bwammwe ez'okuvuma naye waliwo abantu katabaza kigumiikiriza muddiro bayomba mufumbiro bayomba mu lujja bayomba noga nti nga naye bo nabo bafumbo awamu n'ekyo ng'omusajja agamba mukyala nga mwami wamwagala nnyo naye nga mu kumuvuma omuntu gw'omwagala oyinza okumuvuma ekyenkanidaawo omuntu gw'oyagala oyinza okumuswaza lwatafunye ssente luba lutalo lwatakodde by'oyagala n'olangirira ensi yonna ddala kiri kuba balangirira omusajja abasajja ne basiika bw'ati nakoteka omutwe omukazi n'atandika omuvuma kimu ku kimu kati omusajja bw'abambi n'omukwano gufa so bw'agendako awalala Allah ayamba ne gukola ki ne gukomawo ne gubanga mutambula bwe mutyo insha Allah mpola kwebaza nnyo kubanga okyali ku Dawa TV etakalango ko business yo tugikuba abantu mu maaso mashallah tubagire era tukusaba nnyo wegatte mumpeeza affe wamu n'okutambuza Dawa mu Uganda n'ebitundu ebiranye otuyamba naku oba osobodde akatonotono oba akanenene otuyambeko tambuza Dawa mashallah Hajat kati omwami ono bw'abanga bwagenza okufuna omukyalo omuto amugambye ebibi byonna ebiri ku mukyala kati mukyala muto najja n'akamanyiro konna n'okujula kati nze n'ensalawo nti akambeesonyiwe baviire kakati ebyo byonna biba bizibu byo kuba sisobola nti omwami ayinza okuva eri n'agamba mukyala muto ebigamba era najja n'abigamba nti olina mugambye ebyokola eba nsobi ya mwami wo n'ekirala gwe mutunuulire babanga bwatyo bwasazeewo bwe kyokola omukyala yenna ayagala okuba nti weegendereza mu bufumbo bwo obutanyigibwa mujjawo kuuma olulimi lwo
olulimi olukuume omwami omulekera ensonga ze ez'amukyala we toziyingirira kubanga osanga omukyala omwami awasiza mukyala we naleka omubuuza akaana kana n'akataano akakazi ako wakaagalako ki kafaanana katya natandika okumenya mujja we tamumanyiiko oli kyamwagalako owulira naleka omuvuma mujja we naleka omumenyamenya ebitamukwatako kubanga gwe wenyini abuuza mwami wo tikali wakaagalako ki naye wenyini tomanyi kyakwagalako kuba senga okimanyi kyewandizimbye noga nti omwami ekyo kyanjagalako kankinyiikireko naye wenyini tomanyi kyakwagalako oli kubuuza kyani kyamujjawo ekirala muleka okufumba obufumbo bwammwe nemufumba obwabajja bammwe bwefumba bufumbo obwo bw'onooyingirira obwamujjawo nga bwafumba tekamanyi kufumba katunula bubi kalina obugulu abuuso ovuma mukooli yamuwasizza ng'amwagala era nga mukyala we owulidde kati ogaana omumenyako ebizibu nga ate byongera kumuwagaza wenyini teweetula nga bw'ofaanana tomanyi nawe kyakwagalako tomanyi nawe gusobola okutunula butya gwoli kuba munno okola ki so ebintu bino tubitunuulire nti nedda oli mukooli mu ekitiibwa kinga bona ekitiibwa bakole ki oyagala bakikuwe gwe sigala kubikwatako mujjawo kakati ebyo otogamba nti omwami wo akuwasimanya mu budde ebikwatako bizibu bya mwami wo era okumala mu akajjanja olina kusigala mu makaago ekirala tolina kuzza muliro omukazi ategedde nti najja kufumba noli as a temporary omukwano gujja kumala emyaka gumu oba myezi 5 era gujja kudda ku level kubanga naga omukwano guseeseetuka akajjanja k'obugole okabalekera gujja kudda ku level njagala okula nga ate level eredda ekuba wuwo owulira ng'era ekubira wuwo kubanga gwe bimuyiseemu n'omwami ono bingi nnyo oli byatakola ki byatamanyi ate noyagala obiyitire mu ddakiika obudakiika ate talina nsonga nkulu mukuba bekwasa nti omwami yakoze eki yawasizza okuwasa si problem si kizibu okuwasa senga omwami nga wasiza amateeka amatuufu g'okuwasa omukyala owokubiri tekiba kizibu okujjako ekibeera ekizibu nga wasiriza mu busungu omwami atandika okuyisa omukyala mukulu obubi olwokubanga anti ekyo n'omukyala mukulu naye yeebereremu wa omwami tayinza kukuyisa bubi nga tomuyisa bubi ebyo byokulabira abaana butunula gye muvudde emabega bannange mutule ebintu bino omwami okuga nti yerabidde amaka ge yerabidde n'abaana be ebyo wabaawo ensonga eno ez'omudaffe zitutasobola kumanya nga fe abeera wabweru w'ennyumba naye nga bba babiri balina ensonga zaabwe zebakola ki zemmanyidde ekirala omwami tasobola kwerabira abaana be okuggyako oyo allah gwataddeko ekizibu gwe omukyala sigala nga abaana bo gwe obamanyi lwaki weekwasa omwami okwerabira abaana be nga gwe mama waabwe wooli kubeera n'abaana bo obaagale obalabirire obakuze mu maka g'omwami ono kubanga yabazaala kuba tugenda tudduka ebizibu awaka niweewuunya nola omukyala addusa amaka ge aliseewo abaana abataalimu mu ntandikwa gwe omukazi omukulu omunene omulamba oddusa ebizibu tojja bisobola bigumiikiriza kale bano abaana abo tubakolewo ki alhamdulillah wakyosazeewo owulidde bwe bakyosazeewo isratha kyekisingako obulungi abaana bo beere nabo beekulize bwekiba kyosazeewo naye nga saagala kuwasa mukyala kikufuukira ekizibu ekigaa nti bawasiza omukyala z'ofumba omukozi eki buleseewo ekyo si nsonga ekyo kya bulijjo ate allah yakikkiriza ate obulungi bulijjo oli gambye omukwano tegufa lwagendako agenda okuddamu every time mudda bupya wagenda okudda ne ng'oli mupya nga naawe mupya gy'oli nga munyumya birala munyumya bikwatako nga story ndala todda kumugjawo tomwogera nako munabadde naye mulekera ensonga ze kuba naye alina ebinene bye gwe bakola ki byotomanyi so n'olwekyo abantu bawe ekitiibwa kyabwe mujja wabanga mujja muwe ekitiibwa kyekyo kuba nti mukyala muntu allah yamutonda tomala tomuyisaamu maaso tomuvuma tomulingiriza kukola bibyo nga wolinda allah subhanahu wataala omusaba obasoma olongoosa ebibyo allah ajja kulongooseza ebisigadde mulekeraawo okuba nti mulowooza nti nno wamalayo tewali yamalayo allah yamanyi abamalayo ote okumalayo kuwa omuntu kuba nti osinza allah subhanahu wataala mupakafu bwokukola ki bwokumusinza nga bwe mbagambye nti omukwano wakati wo nembaawo tegusaanawo naye waliwo omuntu nabera nga bali wamu babiri naye omukwano gwasaanirawo ddala nga bali wamu babiri naye nga baafiira lero naga ntumaze emyaka 5 mu nnyumba naye nga buli omu ali ku lulwe lwaki mutuuka ku ekyo basula mu nnyumba emu naye nga buli omu bayawula buli omu asula eno yasula nga tebeetunulako lwaki mutuuka ku ekyo nedda temutuuka ku ekyo omwami bw'abanga omuwadde opportunity agendeko awalala mubeerewo naye nga omukwano gwammwe gudda bujja buli ssaawa yonna emusinkana omukwano gudda bujja kuba lwagendako eri byafuna naye tobimanyi era tobibuuza kubanga tebibakukwatako kati hajat abakyala ekyembadde ndabamye okutwaliza mu byoyogedde abakyala bajja babeeranga ti
omwami waba tali wano nsobola okubira muganda wange mugamba ali eyo si kyekyo kyekyo badde ogezaako tugamba si kyebalingezaako bagamba tekitagisa nti nno okuba omukazi mujjawo nti muteekwa kulagana nnyo ekyo kiyinza obutabaawo ku bantu abamu okusinza ku ndowooza yaabwe naye nga ekisinga obulungi bwe kibaawo kyekisinga obulungi bwemanya nti omuntu bamuwosa byaggwa bwe kibaawo enkolagana mugiteekawo kyekisinga obulungi Aja muri mutyabo yabadde bwaba abadde osobola okugenda maka ge n'omulabako bwaba aliwo najja n'akolaki abaana bano bakwatagana ababona abeeri baba ba mukwano baba ba luganda kubanga ekyokukwatagana kisingako obuki obulungi naye bate mukyagadde tekyanetagisa buli mukulumba munne kuvuma munne kunyooma munne kulaga munne kino ekirungi ekisingako obulungi timuyinza okubeera wamu nga mukwatagana naye ng'ate olwa Allah subhanahu wa ta'ala ne musala n'omwami waffe nga ffera tuli bawamu ng'abooluganda ekyo kisoboka kubeera mu baabaluganda mu busiraamu yes tekirina buzibu okuba nti mukwatagana kisingako obulungi kakati Hajati abakyala abo oluusi babeera mu shiriki waba asusse omu n'asalawo aveewo kiba kitya kakati shiriki gw'omumanyira ku kyokugira nga naawe omukola kubanga shiriki oli akola shiriki we yamanyi gubira mu maka go musaba Allah shiriki abantu bawaliza abakazi bawaliza nyo bajja baabwe ku shiriki nga bambi tebamukola buli ekimuvaako ambu omukazi yandoze masikini nga ne gwagamba takola ki lwaki temwesiga Katonda Allah ye mulamuzi alamula abantu bonna lwaki shiriki omukola ki omukola buli kyobanga okola kyololeza munno bw'oba omwenzi era muno olumizaamu obwenzi naye watokikola lwaki gwe Allah kyakutegeka tekijja kukwata abakola shiriki we era Allah tajja mukutuusaako gwatamukola okujjako oba omukola naye Allah ajja mukutuusaako so careful mwegendereze nnyo byemukola kuba mubirowooza byannammwe naye nga bwe mba mbikola era omukyala shiriki abanene bekubeerimu amayembe gagakutte nga tegabakutte nga balamu bayagala mujja bamugobe neyefiisa nga mulamu tteke abalo lwalo musujja bamuloze nga mutwasi bamusomere bamaseka omwana musujja bumuluma kwayagala mujja bamuteeko ki abakazi babikoze banja abakazi babikola nnyo ne bezirisa ne befiisa ne bekabya kaya mu banku besonyi biki ebyo baba balimba toyinza omuntu shiriki tayinza kukwata nga tomukola kujja nawe omukola Hajati waliwo omuntu gwemmanyi omukyala omu kyayafunayo aline adeni ne bakola buli kimu ne bezimba mwami atuuka okuleeta mukyala muto n'azimba akayumba akatono mu kyalo yateeka mukyala mukulu n'abaana be mukyala muto n'amuteeka mu nnyumba lwaguga gye baazimba ne mukyala mukulu kyekyo anti tuyantwerabira ntukwasaganya ku bintu bino ebyo gandi sima yazimba obunyumba obwaguuga asima biki obuli azaamanyi buli wakati wo ye na Allah we yaba kulyazamanyi yaba bulyazamanyi bwo wakati we na Katonda bawasanye nti akayumba ke kakusaanidde kulwa Allah okuyimiza obufumbo obwo noga nti nze nja bubeera mu nje mu bufumbo najja kufuna mujjana owulira era nze ka atute mu kayumba katono kabeeremu kwati kena kikakujja ono wabeera munene asulawo era asula mu kafunda wali mu katanda nyumba yo nagisulamu era byonna ebintu bimukwasa nti omwami isimu yanjoze abatakujooze omwami yanchi abatakuchaye kwa yakuwasa bwaba wasiza abatakuchaye aba akyakwagala era yakuwasa yaba yechaye bwaba abanyize yanyiga ne yechawa nagenda keri wanakola bitasana nga yechaye gwe sigala mu makaga akusangewo bino okusigala mu makaga ffe ayi mafe batusangewo biba baba yechaye na myezi 3 tajja waka Allah wanga ndabira wali abana bange bali wajjako majjakomi akomewo agambe nno mutuufu mukyala wange gyali ewaka n'abaana bange gyebali ekirala mbasabire mugenda ne bakolomira bino byonna byoga nti yakulekesa mu mayumba simyanjeeko ennyumba okolimira omwami okuva ki buli nsobi gyakola n'omukolimira era omusajja oyo senga yafuwadde senga akoze atya bw'obeera mukolimira musabireko mukwano gwo Allah musaasire Allah mutaase bwala akoze butali bwenkanya wakati omusonyiye nga ye Allah nze buno bwenkanya bwatakoze wakati wange sala Allah omusonyiwe saaga amuvunaana Allah ajja kutandinga ebintu mu baana bo oba ekyeje bucha ku makyambu guminkiriza bwe tuguminkiriza bigenda okudda ku makyanga byate byefudde nga gwoli waggulu nga ye waggulu oyagalayo kibeera oli waggulu kati mbwe nsula mu nyumba nene ekitegeeza ki no nze ekitegeeza kyange nti katowa Katonda wange mbali bwante ku kino kyenkola era mwami wange wasazewo nti yali yakundi azamanye Mungu amusanyu ata musase masikini alime muyingiza mulyo kubanga munyala nja mwetaaga ulidde so ebintu byonna tubyezeeko nga tulina okukola ebintu Allah byayagala
toyinza kola ebintu Allah byayagala omusajja oyo nakulyaza amaanya era agenda okusobola okujja mu guyumba guno guyazimba ogune nga bamukoladde ebikolobero ng'anoonya wakwewoneraako nagati omukyalo ono senga afuna muteeka atyo okugoba abaana bakulu kati nalitekawo ebinene bwegobe kyokola teweegoba manya ensobi zo zewamukola weddeko ganja Allah kino kingwanidde tuwedde bwetu ne bwetu musala madde mukola ebikolo bwebiti naye kati baba akyusiza amaka yenze ganteekamu alhamdulillah yampasa yampa n'amahali n'amaka yagampadde nagano yagansijeemu tokayana naye gugagidda wa Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bijja kukkakana byokka ajja kuwa emikisa mu baana bo awulabe nga abaana bo bafuusa abantu abenja bakujje mu kayumba bakujje mu gagolofa bagoyagala after all tugenda kuva mu golofa bagenda tuteeka mu ttaka so iyo tukayanya tulina permanent house etali continue erina gikayanira tulina ennyumba tugenda ogenda mu asaawo tolagenda gikayanira naye kati bino ebyensitemu tukayana ate bagerera okujja bakusawa bakusama watadde mu kalina atanga akoze ate fenna olugendo tulina ki enzo olugendo lwange luno lulina lumu nono ndutambudde ntya kutuuka gye naagenda eri wansi uno mwami nja kujjamu ejjano yagato kulaki toyagala otute mu kayumba nja kabira mu ati kusaze bira guwampasa alhamdulillah bo muntu ono tukuza omutima gwo ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah babuli bintu biba byangu techi kumenya abantu temukyalo gena kulate mukyalo Allah le mikisa jya yagireseyo umondi awo ngataako aze mukyalo asanga walima wa nyumba kiye embuzi zizadde ngamata munywa dano gula yesubira ati no muzizera begati Allah amulinyisa bukikasta wesigabira Allah subhanahu wa ta'ala teri kisobola kulema kolashi kutukiriza Allah akusitula Allah buli mbera yonna kujjamu obwangu faina mahali usiri yusira buli awali obuzibu na Allah kwangutya mbwangu mashallah Allahu a'lam aja twayogeddeko ku kyokuba nti ensonga ezimu abaami ezibaleetera okufuna abakyala abalala nti mubaamu ensonga y'okuba nga omukyala mukulu oba gwe omukyalo namwa obuzibuzibu kati nze ndowooza oba kyandibadde kisingako omwami n'akiŋŋamba okusinga okireka ate n'agenda n'afuna omulala wamusanga nga naye kyayina anti Mungu atusaase ku nsonga eyo waliwo ebintu bitagambika munno waliwo omusajja batasaba gamba mukyala we nga kimukwatako nga kiri so intano nga kyamunda nnyo nga omusajja akitegedde nga tajja kigamba naye ng'ekiyinza okumuwonya okuba nti omukwano guno gusigalawo nga nawe osigalawo taggobye wasa mukyala mulala abaami abalina ebintu byabwe bye balina bye balyetaze mu bantu bye batabifuna oba ebanga obutonde tutonda katugambe bwe tutyo nga tojja kusobola waliwo abaami Allah byatonda nga balina amaanyi mu ngeri yaabwe nga nga gwe tojja kusobola mwami oyo oyagala nga tosobola kumusobola tulina weaknesses etutemanyiiko ate bo sometimes azoya nga azikolaki ng'ekiyinza omuyamba okusetolinga omutima n'okuba nti akakkana n'okuuma eddiini ye n'okuuma gwe mukyala we beere naye nga tebakufuna mukyala mulala batugamba bibiki tebali ngaffe bakyala fa bakyala kolabye ku mwami bwakanyumye wa gundi n'akanyumye wa senga n'akanyumye wa mama n'akanyumye mbagala n'akanyumye ne bantu batamanyi kasitafu n'emboozi bwati omukyala asobola okuteekawo ebitakolaki ebitasaana naye abaami bebula abasirika nnyo basirika bangi batukuumira ebyama byaffe bitasobola byogera ne basirika bambi naye nga tayinza kungamba kijja kumalamu amaanyi ojagamba kino nagamba kamukuumira ekintu kye n'omuvuma ebyenkana naga sijja kyogera ne wanaakolaki nga ye kyakuumira akimanyi naye nga ye Allah amuwa olukusa nti bambi genda wasa omukyala omulala gani nti waliwo abantu abamu nga edda bakyala batuyimizanga ababeera mu maka nga babeeranga mu maka g'abakyala bana omwami asula mu bakyala baatambula kino kyonna bw'avamu ono ababuna bonna bana omuntu we bw'oba omwoba ono omusobola ebintu bitunulemu mu perspective yabyo nga tulina weakness oli lubuto okola kinga nakyo tajja kusobola ng'omwami wo nawe omanyi nti mutuufu sijja kusobola wala n'olwekyo mu opportunity mulekere Allah kyamuwa singa Allah byakikolaki kasaba nga ajja kuba mwenkanya mu nsonga ezo okujjako Allah kyamusonyiwa kyo talinaako obusobozi kiri mu mutima gwe kigayita omukwano gwe tabulinaako obusobozi controllinga kubanga oli automatic okwagala ayinza okuba nga alina gwasinga okwagala naye ekyo takikulaga taagala kumala mu maanyi owulira akati tugumiikirize okusaba Allah subhanahu wa ta'ala tunywere ebintu tubibuusa amaaso kuba nti bula kino kinanemya obufumbo kibuusa amaaso ng'eŋŋambo muzibuusa amaaso kubanga eŋŋambo lyakuleeta ekigambo kiba kya ddakiika 5 nekikusiba obulamu bwonna nekikujja mu bufumbo bwo nekikulesa abaana bo nga ye agenza akoze eki akimaze akyogedde ekirala abantu betugamba ebigambo byaffe tubatunuulire byogamba ebigambo bikwata nebbaawo mutunuulire muntu agenda kungasa ki gye bateereddwa obuzibu bungi nnyo mu baana baffe okuleka obufumbo engambo ezitalina makulu
nojja n'oyogera ebigambo byo obiba birungi n'owana bbaawo oli gw'omwalira si mufumbo si mufumbo ye mukwano gwo no best friend we era omwami wange nzampe emmotoka omwami wange bamutuuka ebibala n'oyogera byonna n'weemalayo ono gw'oyagala n'ebizibu anoonya omuntu amuggyako ennaku watudde anoonya amusasulira ennyumba ateeka okunonya essimu ya bbaawo n'otugimuwa gw'ogimuwa muna bbaawo ebizibu mugambye kumukubira ku ssimu yagize ala munange neyangambye koze omuwo weereetera olutalo kati omwami bw'asa omuntu bw'atyo ng'ate naye omunenya gwamuleetera ebyo ebiri tuwalaye bangi abawasiza bakwano baani abakyala baabwe bangi naye ng'omukyala yali ensonga mu kumuwaanawaana n'okumunyonnyola ebintu byonna byofunye n'obimugundako ali munaku wali anoonya amumalako ekizibu kya renti ya nnyumba tamulirira naye ng'onyuma bakulidde emmotoka bakoze bati engoye ojja nampya ennankani bw'ojja bw'omukupaka bw'onyumya eby'omunda naga nange kankola ekisoboka era by the way kisoboka kikolebwa paka lwamuwasa kati era nga okuba enduulu abalala tubagamba ebizibu baabaffe n'obugamba munne ebizibu omusajja kino omusajja ino tayagala oli mufumbo ye si mufumbo naafa okulaba nti nze sibagwe ekyo siba kigumiikiriza naasa omukazi omulala n'akulimba ni bapaka lwova mu bufumbo nakulesawo ekitiibwa kyo nakulesawo ejjanaayo naye ebigambo byokoze eki bijja omugamba kubanga ogenda obimugamba nakuwa advice nkola munne gyakwadde akulabye nti okikoze wanobye nemudda mu muzigo gwe ne museka n'ova mu maka ago n'abaana bo n'ogenda mu kyawansi ennyo olese ekyebbeeyi olese ejjanaayo olese ebintu byonna Allah byakolaki byakuwa ugenze oli akuwadde amagezi okuba nti wamubuulira ensobi za bbaawo nata mufo ky'okuwa advice nti agigumiikiriza agamule yovaayo sibanze n'akuwa amagezi agatakolaki agatakuzimba nolwekyo abakyala mwegendereze nnyo ddala mu abaana abawala ebigambo byemwogera mu bantu nabyo biba nti bibavaako either bamukuwasa nga gw'omuleetedde ne gwawasa mukwano gwo muganda wo tekikkirizibwa musiraamu ekyo aba akoze ensobi era muganda wo abo balina kusaba wakati wamu ababiri asigaze yakaaliwa kyo mu shariata ekiriyo omusajja talina kuwasa bakazi ba Uganda bameka babiri ekyo kyo tekiriyo era bwe kiba gyekiri akikoze aba ali mu nsobi alina okulondako omu gwakolaki gwasigaza nakati Hajat omwami wemulaba nga tajja kusobola kubeera mwenkanya mu providing yawaka oba ebirala byonna sobola omukoma erindako waakiri erindako okufuna owokubiri kakati ekyokulamu erindako okufuna owokubiri bujja biba bukutawaanya si gwe omulabira ebyokukola gw'olaba muki omulabira muki Hajat kakati tugambe tutwale ekyokulabirako kati ewaka sobola omugamba naye tewali sukaali asiina ssente nezirwawo wiiki namba tanaleta abaana bali kusoma omwana natula taamu namba kati ate ng'agamba ngenda funa mukyala mulala oba tusobola mukoma ebyo tubyawule kubanga nze gambye omusajja gwe ngamba nti gwenyogeddeko wano ye mwami asobola nti yasobola okuba nti amaka gombi asobola okuprovidinga ebyetaago byagwo ate kuba nti obuvunanyizibwa abumala omukulu ateekwa ajja kimala ne mukyala omugula ajja kikola ki ajja kikola ate okuba nti alina wagenda okumusuza wagenda kuliisa ngenda mwasigala abaliisa abaana abalabirira ngwebanga waliwo abantu abateekateeka programu zaabwe ng'agenda okugamba nti abasa omukyala okuyinga mutuufu kyetaagisa bizinesi zigezze gwakutadde wemala abaana bwe muli bulungi si bana amamala gagwa abaami abasinga amamala gagwa mu kuwasa yayombye n'omukyala omukyala simanyi kamuyigirize kambase omukyala omulala obufuma tebusobola kuwangaala saidi zombi either oba omukyala mukulu oba omukyala mugole kuba tebawasiza lwa nsonga ezigenuine twaga omuntu ajja ensonga ze nga zirabika so si kugwako bagwe nabyo oli ne mwegomba oyo namuwasa kuba abokwegomba bangi anaakomawa nedda wabawo omuntu nga ateeseteese ekintu kye nga mutuufu agenda okyogerako nga nawe ne bamukyala nga nawe nti mutuufu ye anisanidde akolaki awase bizinesi zigaziye tojja zisobola zibiramu abawala babaleeta bye babba nanga mpase mukyala wange tulwala abeere wali nawe ng'oli wanawawo ng'omwami kyayogera kyekyo ne mbamu ababasobola ensonga zeggambye oluusi omukyala tasobola embeera z'obufumbo omukyala teweesobola ng'oli munafu oluusi waliwo obulwadde olina chronic disease nga disease eyo egaana okuba nti osobola okubeera n'omwami wo nga nifo ky'okugoba wakiri okukuba talaka wakiri akole ki awase omukyala omulala oluusi nga tozaala kyonawe okiraba oluusi nga kyetaagisa kuba nange abaami bano bemulaba
waliwo ekyetaagisa nga tugenda nti emirimu gyeyongedde agaziye munene neetaaga ine ku baana abalala babo tebajja kumala tulina abantu abalina intelligence nga waliwo omwana nga abalina amagezi nga waliwo omuntu nga mashallah nga waliwo omuntu nti omukazi ono ndaba entegeera ye wendesenga muzaalamu ku baana bajja kuba bavunaanyizibwa siga nti mukyamukulu baba basirwa bakiki nedda waliwo omuntu byalaba nga byandisaanidde nti mutuufu n'omukyala ate tuyinza omuleeta mu famire n'atwongerako mu famire amaanyi waliwo abantu byatonda Allah nga balina amaanyi mu birowoozo ebyenjawulo nga gulusi ebyo byakulema gwamanyira kubeerawo kukimba kusanzaawo naye ng'omukazi ajja kuleeta ebirowoozo awaka bizimba awaka nga mutuufu bwajja nawo nga alaba nga yandisaanidde abe nga akoze ki azze so tutunula ebintu ebiri nti byetaagisa omukyala omwami okuba nti akola ki nti awasa naye nga byonna byonna eddembe omukyala ofuna eddembe lyo okwefaako okwerowoozaako kulowooza ku ddiini yo okukola obusiraamu bwo okusoma Qur'an yo nga bwe nabibagambye kakati tunulenga ebintu ebyo tunule emigaso gye tulina okusinga okufuna bitokola ki bwekyoba okola mu bino byonna teweenyooma akwemala mu maanyi musajja wasiza nalabika ndi muddugavu bw'oba oli muddugavu mashallah kya bbeeyi kuba n'oli mweru nakyo kya bbeeyi ku ye nawe obuddugavu bwa bbeeyi ku ggwe ekisinga obulungi abantu bemalamu amaanyi awasiza omwanvu nze ndi mumpi alhamdulillah naye era gwe omusinga obumpi naye akusinga buki so buli omu alina kyasinza munne terina big deal owulira nti kino okubanga nsinga obuwanvu kati osobola okuwanvu neyamba akakondo ejja kuziddamu dde mu haiti yo bwewekkiririzeemu Allah bwe yantuna alhamdulillah weyagale nakyo okisiime omwebaze oli omulekere ebigendererwa byebawasiza mu kyala bibadde bibye si bibyo olidde tuleme kukwata byabannaffe tubyeteekeko obufumbo bwa munno obwesseeko talina obufumbo bwa mujjawe azaala abaana bo bavume okola otya gwe abaana abo tubatunulira tubakuza bulungi oyomba ku mujja omusajja n'omuvuma okuva ku makya paka gwe kati omusajja omukwano ogufa nga gwe tutegedde nga gulowooza nti okola kyalimu kate mwagala nnyo bw'oyagala nnyo ovuma muvume bw'oyagala nnyo omunenyiza mu bantu kyobola bwogenda mumwagala nnyo okuba kwagala okuba koze eki kuba kuvuddewo so bwe mufuna omuntu omulala ngidde mu famire nemukwatagana n'akwatagana naye nawe ofuna okukakana mu bwongo noga nti mbadde manyi nti ndi w'amaanyi naye alhamdulillah kirabika bwe biti wano wendi amaanyi go gakomyawo nga bw'okola ki bw'oli olongoose bulamu bwo na ddiini yo naye ebyo tekukola omwami wo bibengo by'okola nga Allah byabikulagira ebikulemye oga nti ayi Allah nsonyiwa kino kikoze eki kinnemye ng'omuntu waliwo ebitulema mu butuufu gasaba nga byokola temenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala Roma ebitulema nisabe Allah ekitiibwa abenga atwanguyiza embeera zonna zirazize mu bufumbo bwaffe mu byonna byonna ebiwangula ensonga zonna kusaba Allah subhanahu wa ta'ala nomugamba Allah nzikakkanya kino kimpitiddeko Allah kino kizze gye ndi nakikola ntya Allah nsaba onyweze Allah wange nkole ntya gy'obudda kuba todde kudda mu basawo tebajja kusobola omusawo ajja kugamba muloge mutte mukole ki musuule ate ku account yoleke ng'otaddeko ekiro kigenda okwokisa omuliro emirembe n'emirembe so twegerereze nnyo mu bantu banaffe bano bubi tumanye bye tufunamu emigaso gye tufunamu n'omukyalo omu nga bba agenda awasa kaakaabanga mugatokaaba kijja kuggwa kijja kuligwa kati saa kyatuuka omukyala gwe bawasizza yalwawo mufumbo n'agenda kati omukyala gwe bali bazizzaako ajja nga mamuna haja ati kyokka kyokosa mbadde nkimanyidde nga kitandise okunyumira ate omukyala yanobi ndowooza olaba bw'okyeteekamu noga nti nedda kino si kizibu kyange ojja genda okulaba nga okkakkanye ng'oteredde ng'otebenkedde ng'okola ebyo bisaanidde ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ensonga yagikwemu obuki obulungi akutaasa obuzibu ogirimu wallahu alam Allah asinga okumanya ati nze ndowooza kisingako omwami okugamba kisinza kuwatunulya omukazi we wafaanana obujja bwe bwalina sometimes oyinza okubanga bw'anagamba kijja ku breakinga nga kijja kumenya nnyo ojja kaaba nnyo kale mbadde sisuubira kale mwami wange mwoleza engoye n'enzigolola n'enkola ki kwegamba ebyo byonna bw'otandika obimenyaamenya ogenda okulanga bakutunula agenda okulanga nti omukazi anaakitwala atya kisinzira ku maanyi g'olina okutwala ebintu byo kubanga ffenna tuba tuli banjawulo waliwo asobola okigumiikiriza waliwo atasobola naye akansooka empasibwa ali mumanya nga mukoze eki wasizza bwami wayinza okulanga wakutunulira tosobola bwobanga osobola okiholdinga nga yakikumanyirizawo nga yakakuwasa tera nti munaye nyinza okuwasayo nga yakimukyogerako kuba mulindo omwami bweyagala mukyala waleme kumenyeka nnyo mbere nga mukyogerako abe nga muwonga kikola ki akiyinza kisobola okukola ki so obutagamba oluusi atutunira ku busobozi bwo oyinza okutwalamu ekintu oyinza obutakuba mugumiikiriza nawe tasobola nekikumenya nnyo nekikumalamu amaanyi kire njamu okwata mpola akitegeere inshallah
Hajati Zamzam Alisha agambye Hajati omwami bw'aba tampa buyambi ate n'awasa. Akati omwami takuwa buyambi waliwo ebintu etunuulira lwaki takuwa buyambi yakyavudde ku ki ekyokuwasa tokigatta mutakuwa buyambi ye kirekere gye kiri tokifuula nsonga emalawo bufumbo bwammwe kubanga bw'onokifuula ensonga nti kubanga tampa bwe kuba yawasizza ojja kukireetera mubi mubuuze lwaki yogera naye mu ngeri esingako obulumi gabe ate kukuwa obuyambi ekirala tutandika naffe okukola ebintu ebituyamba ebituzaamu okuyimiriza amaka gaffe kuba kati ensi abamu emikisa gyakyuse tusayirira abakyala kubanga muyimirizaawo amaka mubeeko kye mwekolera abami tumebeeko kasano 10 ku 10 bw'aba kyasobodde alhamdulillah kyasobodde alhamdulillah ekikulu kye tulina tetusiima bw'aleeta akatono kasobodde nga gwoyomba timwami ampadde katono temusiima naye nga buyambi oluusi babi babuleeta batasobodde alhamdulillah tasobodde ne Allah akuwadde olinawo obujja watuufu nga si wa haramu gabira abaana bo okuzaata ku Amira na Hajati assalamu alaykum. Salaam. Zikirizibwa okuwola mujja wange omwami ne mukubira essimu ne mugamba nti Haji leero mukuwoze ennaku 2 ezibadde ezange naye naawe olizinsi ojja kuzinsasula. Ebyo byeddalu kisina mu nkolagana yammwe ne mujja osimanyi nti omwami bamuwola twena bumuwola oli mwami we naye mwami wo bw'aba agenda kusula ennaku ezibadde ezo nga gw'ogamba mwami wo nti azigende so si kuzimuwola oli toba tokina ky'omuwola oli mwami we mujjuvu ekintu ky'owola nga sibadde kiki kye bawola naye oli mwami we mubujjuvu nga naye bwali omwami we mubujjuvu nolwekyo tolina byogamba nti omuwoze wange ekyetagisa nti talina kuba wuwo nga waliwo ensonga eziganye agenda abeera eri so si byakuwola eyo teriba bbanja nedda oba tolina by'omuwola wabula mukwatagane mu ngeri esinga obulungi kyakugambe mwami wo nti leero siriiwo oba sigenda kuba waka oba n'ensonga bweti toyinza ne bw'otajja munnange sijja kusobola kubaawo oba sijja kubaawo tadda nga waliwo ensonga naye omwami tebamuwola olira ekyo kibawola kyekyo kitabadde kikyo olina kyewola kikoze ekyo oli mwami woli amulinako percentage nga gwe gy'omulinako wallahu a'lam. Shamira Muslima agambye namukwano gwange agende Dubai olw'ensonga nti bbaawe yali akola shiriki era nga tasaala nga n'abaana tabaweerera omukazi n'agenda ebweru anoonya ssente naye ate akyayagala bbaawe sheyi gwamuleetera era tayogera naye akati omukyalo oyo yaleka obufumbo bwe bw'ebbeeyi n'agenda mu byalayisimu anoonya ssente ate kati yejjusa ensobi yali yiye mwami oba okyamwagala Hajati omwami yali akola shiriki akati ogambye nti akyamwagala shiriki yamulese ekirala Allah tagenda kuvunaana shiriki wa musajja gwakola owulira Firawuna yaliwo ku mulembe gwa Firawuna naye yalina omukyala Ayisa Asiya Allah bwe mwamuvunaana bibye byakola bw'aba akola shiriki we gwe tokola shiriki owulira bwegezaako ekikukuuma mbu oli mufumbo bw'ajjanga omuntu mulamu bw'abanga si muntu mulamu saba Allah nti ya Allah omuntu obuno bino byakola obikola ki obiraba okwakona kubenga Allah yakusazeewo ng'akukkiriza owulidde baatasayiswa Allah yeeyo gy'osaajja gikubala ku gwe ewami gy'atasaala tagibala ku mukazi nga ggwe bw'oba tosaala swati bagibala ku musajja nti nno nga bw'otasadde omusajja ajja okubonerezebwa shiriki w'omusajja bw'aba amukola kubanga n'abatamumanyi bangi nga bamuyina Allah ajja bavunaana nga bateeka okuvunaanibwa ate gwe bw'okola emirundi emirundi Allah ojja kuyingira ejjana kubanga Allah ekitiibwa yatulaga ebyokulabirako mu Qur'an yatulaga mukyala Asiya naga alina omuddu azinga okujeemu mu nsi naye Asiya Allah agamba gimuzimbira ennyumba mu jjana n'atulaba abaddu Luutu ne Nuhu balina abakazi abajeemu bajja kuyingira ejjana abakazi bayingire omuliro olw'ebikolwa byabwe ebikolwa byaffe ebigenda okutwawula owulidde oli baba mushiriku Mungu ajja muvunaana shiriki we kati ogambye nti okyamwagala kakati ate ogambye shiriki yamumaze kitegeeza nti wali mukyamu oyinza okubanga n'okuwaayiriza omukola ki omuwaayiriza abakazi mumanyi okuwaayiriza nze ekyo nkimanyi wallahu alam Allah bwekibanga kituufu nga yali alina shiriki ng'omukyala ekyamutwala alaba omwami ayinza okuinfluensinga abaana nabo ne batwala kkubo lye kati nti yandivudde mu maka ge n'abaana be tiyandise baana be ku muntu wamanyi nti mukyamu olekanga abaana bo wakawa omanyi nti wano waliwo obukyamu n'obalekera omuntu omukyamu owulidde tukifunya ku bantu bangi abakyala bangi nnyo bafumbidwa abasajja abasiramuse batuuse mu bufumbo ne bakola ki azadde abaana bana omwami azeeyo mu ddiini ye kati ate abaana bo bamulekere tumulekera abaana bo otuuse yali akuwasa yasiramuka ate bw'atuuse mu bbanga muzadde abaana bana muyenze enzizeeyo ng'abaana baleka muntu afaanana bw'atyo
so ebintu ebyo toddiranga abaana bo kubagattana mize emikyamu abaana bo fa nabo lunawo ogende nabo olidde kuba jagende Dubai ne sente zikubule era jagende okunya fena wadde 10 kubanga zookola zoweza ziweerera abaana nekyafuana nekikolaki abaana balekedde omuntu umanyi nti mukyamu so wandibaddewo n'obayamba abaana bo okuba nti tebafuna mize emikyamu egya kitaabwe yes kyo kisoboka abaana bo gweno ba protecting okuva mu mizeeje emikyamu nga wolina okwasabira Allah subhanahu wa ta'ala bataasi naye wadduseemu ogenze mulonya sente ne sente ziriyo atolera okala mu mwami okyamwagala kye kitegeeza ye yakukyawa ekyo kikkirize kuba waleka amaka n'ogenda ne shiriki gwe mugamba tomwinaako obujulizi wallahu a'lam Allah asinga okumanya Hussein agambye assalamu alaykum rahmatullahi mwebale wakabi agambye hajati leero tulina Zamzam alisha agambye omwami bw'aba tampa buyambi ate Anid Jami Abdul Nur siye mamale ebya basajja bye banyumirwa naye bagamba obutukizo obubanzi Anisha N thank you Bahajat live from Abu Dhabi siye mamale Amin ila Talia I'm watching from Abo Shifa the Queen Hajat webale nnyo Afsanasa shukran yasinchi ebigambo ebikulu barakallahu fi Jalila Zam mashallah nanonji jali ya wabula osomesa ebyo nakusomesa Allah kizi twagala kwerowolezanga abantu abakulu mulime kukwasa bajja bammwe baga nti abamujjanga yandemesezza obeera mu bufumbo bwo kubanga ono omujja osijja kuwasa nawe si gwa muwasizza yabawasa mwami akola ki abagatta omujja onoonya mu bulungi mu mulimu ebibyo ebimulekere noonya mu okuba nti mwami we yamulese agenda kuzaa abaana bafune baganda baabwe yes nakyo kikulu nnyo olidde family eyongera okugaziwa olidde senga tekyali bwe kityo abantu bandiyongedde n'ebintu bireke nga Allah byabiteekateeka manya nti Allah yamuwa olukusa n'olwekyo alukozese tukusaba abaami bannaffe mukozese Allah olukusa ly'abaami mukozese bulungi mulime kubonyabonya abaana bannammwe wasiza abakazi bana buli omu ali mu kazigo abaana tebalya abaana tebasoma bambala bubi kugamba mmwe mwennyini mwetako obinene bye mutasobola olidde ekirala mukazi mukyala munnange omwami bw'aba wasiza mukyala we yagenda okwekunsonga yagenda omuliisa okumuwa byonna byayagala gwe toliimu olidde olwekyo beera nga oli careful fa kubikwatako fa ku baana bo fa ku mwami wo anga bw'osobola nga bw'oyagala agenda okudda naye nga tamanyi nakiko nga bw'osobola omulabirire omugondere ebiragiro Allah nabbi yatusomesa okuba ntuweesa abaami tubeere abakyala abalongoofu nabbi yayogerako nagamba nti no hadithi Nabi sallallahu alayhi yagamba nti oluvannyuma lw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala omukkiriza talina kirungi kirala kyayinza kufuna ekisinga omukyala oluvannyuma lw'okutya Allah omuntu oluvannyuma lw'okutya nti Allah subhanahu wa ta'ala omutya bala atya Allah talina kyabbeeyi kyayinza kuzzaawo kufuna kyenkana omukyala omukyala omulongoofu omukyala nga amugondera bw'abaako kyamugamba awulidde omukyala oyo amusanyusa bw'abanga amutunuulidde we mukyala muyonjo we mukyala abiko obulungi we mukyala asanyusanga naye weyiweetulako omuddayi nga nti alhamdulillahi rabbil alamin omukyala Allah entonda ajja kutonda bawe ejja kusiimiramu nga bw'ofaanana yeyebbeeyo okusinga by'osuubira wekkiririzeemu nga bwegambye naye nga bw'abanga omwami we bakutonda ng'omusanyusa nga toba na mitaafu mu feesi buli ssaawa akusanga banyigidde dda abaana banyize obusungu bonna obuleetera ku mwami obaana bakuze kino reporting ebitalina makulu oyambere neighbor omwami gwennyonnyola naakusanga wenna oli awataaguse dda omwami akusange buli mukyala alina akamwenyumwenyu omukyala alinze ebbaawo okuba nti akomyewo amukulisaayo nga musanyufu omukyala bw'abanga omwami taliiwo abenga akuma ebintu bye n'amaka ge n'abaana be nowulidde nga omukyala gamba ng'oli mulongoofu onoobeera mu kategori eyo teri kijja kulema okumalako nakyo ne bana basa abakazi bana ojja kusigala bali bakola gwe bakola ki byokola buli omu akola okusinziza ku ekyo Allah kyalagira tajja kusinga munne wulira tuvuganye ku kwakola bya Allah byayogera kuba tuvuganye kulongoosa abaami bano tuvuganye Allah kubanga Allah kyayagala otujja okuba ntwangula abantu bonna niba tunasaba kuvuganya mujja ovuganye mukazi muno bayambala akasimanyi bayambala gubiri bayambala ebbulu byaki ebyo guvuganya na mwoyo gwo wevuganye wekantize wa Allah mfaanana atya tokuvuganya bitajja kusobola tokisobola bisobola nga bwe nagaye nti omwera abamwe n'omuntu nga bamuki nze omwere we kusinga
oli asinga obuddugavu era appreciate mu ekitiibwa nga bwafaanana bwemba mwavu ng'oli mumpi era naye asinga omumpi naye sinza kufuuka mumpi ekya ona mwami abagendamu yamanyi kyabeetaagamu yamanyi buli omu kyamuyinamu yamanyi buli omu kyamwagalako buli omu alina kikye ayinza okwagalako obuyonjo ayinza okwagalako okufumba obulungi ayinza okwagalako okulamusa abagenyi ye amanyi Allah amusaasire bambi ekikulu nti atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe Nakiyemba Halima Assalamualaikum. Husna Zari Namagembe agambye haja tutangaze mwami wa kika kyatakirizibwa kubasa kakati ebyo omwami ekyo kyokuba nti omwami wa kika kyatakirizibwa okwasiba mukyala mulala Allah amutugamba mu Qur'ani n'amugamba nti mbawadde abakyala babiri bameka babiri basatu babana naye gwe omwami we ye yennyini babanga takakasa nti ajja batuukiriza ye omwami wahida awaseki awasomo bwabanga ye yennyini mu kwetunamu kwe aba tajja kusobola abakazi basuuka ku omu Allah amugamba fa wahida wasomo yeyo omwami Allah gwe yagamba nti agambye ati ekibuzo kigambo kitya mwami kyata omwami oyo yoyo yennyini atakakasa nti asobola okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe Allah subhanahu nga Allah byamukolaki nga byamulagira kubanga yamugamba nti otudde nga tujja kutuukiriza fa wahida wasaki wasomo ye yennyini yateeka okula so si gwe gy'omulaba ye yateeka okwetegeera nti nze okusinza mu maanyi gange mu busobozi bwange mu mbeera zange waliwo abaami nga tasobola mukyala wakubiri ng'omwana mumala Allah yamuga ye yennyini kwasa yeetunulamu naye nga nsinza mukunywera nti bwatwabula Allah bwe yayogera wemba nnina okugamba nti yamugamba nti batasobola kwekanya mu bakyala abo awasa omukyala omu. Abdurrahman Al-Salaf agambye hajati osobola okunsomeseza bawala bange balina mpisa. Allahu akbar. Ensonga eyo nkulu nnyo bazadde nti abantu balina mpisa baana benkanawa olina kufuna simu yange ne twogera ne tulaba abantu ne mbalaba bafaanana ne njogera nabo nesaba ne Katonda abasaasire bambi kubanga gwe omuzadde we baguwaddeko obujulizi nti abaana bo tebalina mpisa. Allahu akbar ennyo so tuba tulina tukwatagana naawe ndaba abaana n'empisa ze basalina zenkanawa ne tulaba kikigaliro kikuŋŋaanya ffenna nga tuli naawe insha Allah taala n'okufuna esimu yange ginoonye wonna wonna obusobodde. Larry Hope singa omwami ansuubiza amahale banja paka libali banja paka ne wali bafudde tebamuzalisasula ateeka okusasula amahale go ekyo Allah kyeyatulagira kibate ateeka okugakuwa amahale bwe bufumbo nga batagaliiwo kufumbawo naye bwawakkiriza n'ogamuwola nukiza kujjewa mwetakuwadde ate kugasasula ntukwate empola tumuvuma tumulega muwabula mutwale mbasomye basingako awo bamunnyonnyole ne aza kuba ne bazikoleki bazimulage ategeere nti alina ebbanja eddene lyateeka okuba nti akolaki kyasasula. Wallahu alam. Amahale bwe bufumbo bumadamu bw'oba wakkiriza gumusaba nti umuwole kakati eyo kwe kubanja kuba kuzibaga kyowoola oyitudde okibanja oyimiridde akati naye nga saagala oyimirire wabula genda mbamanya abasingako awo oyinza okuyita n'ogendako ne wataata taata tukoze tutyona amahale gaitakola ki tagamba olabe oluusi tannagasobola masikini kubanga osimi mugenkanawa oluusi tannagasobola naye bw'ate alina obusobozi kugo onye minzi zonna nonye bamasheekha batusingako okumanya bakunnyonnyole naye bamutuuze bamusomere abenga asasula ebbanja kubanga ddene nnyo tebayinza namuziika nga tannalisasula. Wallahu a'lam. Ndaba nga ayinza nga aganye buganya obufumbo bubeera bukyali anti ekyasooka wakkiriza okugamuwola nemukiteeka mu ndagaano kakati kyegambye nti mweyongereko mu maaso abantu abalinako obuvunaanyizibwa bamaseeka ne bazadde bammwe kyogereko mule lwaki aganya okusasula amahale oluusi tannagasobola oluusi simanyi ensonga ndala naye mmwe mwennyini mutuule gwe nebbaawo n'abantu abakulu kyogereko abangula nti obusobozi abukola ki abuyina kyogereko ekyoga nti ofumo tebuliwo nga wakkiriza nojja noga nti nga mwoze nzikiriza kubanga noza tekirimu wahalamu okutukiriza omuntu atotukiriza takirina saawa eyo ajja kikuwa kubanga kikkiriza kubanga wandiganidde oluli nga tannakola ki nga tannakuwasa nga nedda mahale sooka ogaleete era nasooka n'agaleeta naye bwaba wakkiriza n'ogamuwola munonye abantu bekikwatako abantu abali okumpi mwennyonnyola mahale gakole ki kubanga jawngoli musonyiye wana okusonyiwa kubeeramu.
is agamba Bashir South Africa buuza nti ki ekisinga obulungi kunfunira omukyala okwefunira ebintu ebyo kisinza kubanga edda basadde baffe batunuulizanga family zetwafumbirwangamu n'abalenzi bawasangamu owulidde kati emirembe gye kituuse oli South Africa simanyi ng'ogenda kunoonya mukyala naye singa ofuna omukyala ng'ali muwaeragana wammwe gye bakuzaala mu nsi yammwe I think kyandisigazeko obulungi either abamufunidde oba nga gw'omwefunidde naye ng'omukyala omufunire byonna birina advantage ne disadvantage kakati kisinzira ku biki by'oyagala nani gw'oyagala afaanana atya n'okusaba Katonda kw'omuntu bambi byonna kusaba Allah subhanahu wa ta'ala nako omuntu yogula nti yabadde atebenkeza omutima gwo kisingako obulungi omusabe Allah obanga gwe omwefunidde omuntu oyo mulala yamukoze eki sikusaba Katonda ya Allah mpa omuntu anatebenkeza naye gwe natebenkeza gwe mwana atebenkera ku muntu ba Allah abantu abalungi abayina negye bali yamanyiyo n'ensinga nasobola okukikola wallahu a'lam. Fatima Ndibaisa aja tutalo subhanallah hadithi namba ayogera ku omubiriza omukyala nga kyakwewunda kinene omukyala omusiraamu ate okukula envi zo kyakwewunda gyali naye lwakuba nti alina okuba nti azirabirira bulungi taziragoya gweseko okulaga nga bbaawe maama we baganda envi ku mukyala kyakwewunda kinene nnyo hatta ne bwe ogenda okuba nga oba oyagala zisala olina kusala lukusa eri bbaawe akuwa olukusa wazigaa tozikola ki kumuzaala bagamba ye tomumwako okumala ku nviiri musale kukendeezako buki kukendeeza enviiri kyakwewunda kya bbeeyi nnyo ku mukyala era mukyala munnange tukizanyirako enviiri zo zikuze ozirabire bulungi naye ziraga abo booteeka okuziraga abateeka okuziraba wallahu a'lam. Twebaza nnyo twebaliddala okukulungamya ensonga z'obufumbo n'obulungi n'obulungi baffe tuwe ekigambo ekisemba Allah mwebaza alhamdulillahi rabbil alamin nemusaba Allah bino ebintu byetusomye olwaleero omukyala kuba kati olowooza mujjawo nawe oli mujja wa muntu mulala owulidde noonya ebirungi ebiri mu mukwano gw'omuntu gwaleese naye ebirungi Allah byaga nti yamukkiriza okuba Allah byayagala olima kulingiza mujjawo bitambudde kubanga mujjawo takwatako si gw'omuwasizza ate si gw'omuvunaanyizibwa olwo ekyo kyennyini ekikusaanidde gwe nga gwe olabe nti obulamu obubeerawo olabe obulungi bwofuna mu kino omwami we bataliiwo bw'aba waali omukwano gwammwe kubanga ebyo byonna twagambye nti omwami bw'agendako eri omukwano tegufa gutunuulire olabe nti kino wenennyini weerongoosa embeera zo gambye nti omukyala Allah bwe yayogerako mu Quran nabbi sallallahu alayhi wa sallam omukyala omunnaddiini omukyala omulongoofu n'olwekyo weerongoose gwennyini olongoose Allah akusashe omusabe oteeke mu ddwa mu maka go osabire mwami wo osabire amaka go weesabire osome Quran osaale Allah omugambe maliza nga mbebaza mwenna abatulabye ku TV yaffe eno tusaba bambi mutuwagire berere comments muziweereze ebigenze ebirungi mutulagire n'ebiri mubikole ki bibeerewo kubanga ng'abantu bawoluse tayiza kugenda busa Allah byatusonyiwe ebirungi abikkirize tusaba Allah wekitiibwa ku TV yaffe eno ayongere amaanyi n'abantu abagira mweyongere naffe abasomesa Allah yatuwa ebigambo ebirungi nti bitugasa ffenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Badde mulabi mulungi nnyo okuva gye twatandikidde paka wano we tukomedde. Leero tetujja kusukkawo wano Hajat tumulabye byonna byatubuulidde tubiwulidde ansaba era neebaza nnyo okubeera nga mubaddeko katusuubire nti muyize abakyala katusuubire muyize inshallah. Neebaza producer waffe ne management ya Dawa TV yonna Adisebuli batumwebaza nnyo olw'omulimu omunene ennyo gwakoze otukubiriranga ku mpewo era mbasaba yenna ayina kasobola okututeekamu tubeebaza nnyo enamba y'essimu eri ku screen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.